baseka tuli ludda wa, bannaddiini tuli ludda wa. Muntu atta munne ng'ate tokkirizibwa kwogerako gwabirabye kuba naawe bajja really akomuntu kali luddawa navudde limba amaduuka alina gwekosa wenna muyise ng'omuntu wallahi ne bannabyabusimbega naddala bannamagye wallahi nnyini nsi alina obuyinza okukyusa embeera yonna mu mbeera gye tutalowoozezzaako. watya ng'oyimiridde mu maaso g'omwana nga ye mulamuzi nga gwe watta kitaawe gwe wabuzaawo kitaawe. Amugetufuna ewa Seekakiti byandiba nno nga mwanatu byayononesedda munange nno omusajja ono okwogera amazima kwandiba nga kumuleetedde ebizibu. Katambi kengenda okubeera nga nkuzanyira naye nga nkusaba subscribing atanaba kusubscribinga naawe atana likinga video gena maaso butereevu bwoti obeere nga ogirayikinga. Wallahi kino kya myaka 10 mu maaso abaana gye bali basoma nga bamulekwa nga kitaawe yabuzibwawo luli boolwo ne bakuleeta mu kooti nga mwana yayimiriddewo ng'omulamuzi ogenda kunnyonnyola biriwa baabaana bo famire yammwe mugitaddewa bw'akyusa embeera Allah abantu bammwe bali luddawa lwaki tetufunye byakuyiga na byakulabirako mu mawanga ag'enjawulo naddala gatuliraanye. Teri atudde watudde ng'agenda kubaawo olubeerera. Aya ya 3 mu suratul Araf Allah tukati likulli ummatin ajal buli kabinja katadde watadde Allah mutozi w'ebitondo byonna akataddewo kiseera ekigere fa idha jaa ajaluhum ekiseera kyako wekigwerako fala yastakhiruna sa'atan tagenda kongera mu kantu konna atagenda kali azamanya gakakyayinayo bwe liba wiiki erimala kuggwayo alyoka abazingeko alyoka akwate ku muntu yenna munkwata na gyalisiima. Tuli bantu tuyisibwe ng'abantu. Muntu ne bw'aba ayina ensobi era asigale ng'ayisibwa nga muntu. Ne bw'aba ayina ensobi ayisibwe nga muntu. Ne bw'aba ayina ensobi ayisibwe nga muntu. Tuyise bulungi abantu, abakozi baffe abawaka, abakozi mu maduuka tubayise bulungi. Leero omulaba nga maidi wallahi emyaka 5 ejijja ayinza obutaba 10 bw'ali basiiya aliba omwana we golaba nga asikali olwaleero wallahi emyaka 15 ejijja sasikali bw'ali basiiya aliba omwana we. Tuli batandikira wa mu kiseera nga abafudde abanene Allah tabaraka wa taala ba John Bosco Kibalama baana bawe tebagenda kuddamu kubalaba nga mulembe guno mwalwanirira ki ffe gwango tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze ffe kye twagala si bukulembeze twagala mirembe mu nsi yaffe omuntu atambule misana nga teri yamugambako ne olwaleero embeera weeri omuntu bamusena drone zafuuse drone tulagawa tuli kukiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kye kiseera oveeyo ogambe ku majeego ddala munnamagye akoze effujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba abeera ekyokuyiga eri bannamagye abalala n'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti. Amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti naddala obuli bw'enguzi naddala okutulugunya abantu ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya nga Ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa president tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe. Bino okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza nsaasira nnyo kuba onzijjukize nti nnyina n'abaana ekimala kimala ndowooza gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera. Amazima ddala omusajja byayogerako ddala byo abituufu lwakuba abantu bayogerako nga tebaagala mazima yadde n'omulundi n'ogumu era bo abagoberezi be oba ababasinga okubeera nga baagala Seekakiti batandise okubeera nga beeraliikirira olw'omuliro ennaku zino bannange ogubumbujja ku sayidi ye olw'ebigambo ennaku zino ebingi byayogera ennyo nga bagamba Seeka kendeeza ku bigambo tukyakwagala nakola akatambyomvegakaawo abasinga kumwe mwagenda mu comment section ne mubeera nga mwanatu muvuma mugamba basajja mmwe muleke Seeka ayogere abasinga mwavuma goge mazima naye nga ekituufu kyo
abantu naddala abagala Seekakiti bali mugenda maaso n'okumugamba nti Mwanatu aberenga asirika ebigambo abikendeeze neera omulamwa gwe tukomezaawo. Genda mu comment section otubuulire gwe oli mumativu n'ebigambo Seekakiti byayogera ebikoona gavumenti ate ng'ayogera mazima oba osaba asirike. Tuwe endowooza yo buterevu wansi awo mu comment section. Naye ng'okusinziira omusajja gayogera gonna mazima. Omusajja byayogera byonna bituufu. Ate era abwokompeyalinga embeera mbutuufu tebasobola kusirisa abantu bonna. Amazima go googerwa naye si buli muntu nti bajja kubeera nga bamusirisa. Bw'atyo n'omugenzi Seeka Muzaata bwe yafiira mu bintu ebitategeerekeka. Era abantu abasinga batandise okubeera nga bafuna ekifaananyi mu musajja ono nga bamulabira mu kifaananyi ng'ekya Seeka Muzaata. Seeka Muzaata yali musajja eyali ateerya ntama nga byonna ebinyigiriza bannansi avaayo bw'atyo n'abeera nga abyogerako. Kaakati nno omusajja waliwo ekintu ekimusitukiddemu ekiri mu kubeera nga akisitula eddoboozi eri abantu ne kibeera nga muganda wange ng'ayogera ku mbeera zonna zonna ezinyigiriza omuntu wa wansi. Era abantu batandise okugamba ekyamazima ne we baba batta tebasobola kutta bonna. Ottono ne wasitukayo omulala naye n'omutta nera ne wasitukayo omulala. Kakati mu mbeera y'emu Seeka Muzaata wadde yagenda twandibanga era ne mbamaseeke tufunyeemu omusajja ono Seekakiti. Katulinde tulabe wa gye binaggwera naye nga bo abawagizi be bagenze maaso ne bategeeza sebo kakkana tukyakwagala tetwagala kubeera nga tukufiirwa mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo. Katulinde tulabe wa ate gye binaggwera naye nga wetusabira ne Seekakiti waffe. Kale kankwogere n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba subscribe nga gw'atannaba naawe atana likinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogimpera like. Yenna yagala gye naye tukulembedde otya? Bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola. Saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi Munnayuganda n'emyaka gye nnyina ndoza gimmala okwogera. Sina buzibu kufa olw'eggulu lwa leero oba enkya. Kyonna ekisoboka ekirowoozebwa nti kyekiŋŋwanidde tewali mutawaana. Naye obusiraamu butukubiriza okubeera ab'ekisa eri buli kintu, kakibeere kisolo kakibeere kinyonyi. Asaze enkoko oba n'asala enkoko takkirizibwa kusooka gimaanya oba ogirumya. Gisale lumu kuba teesetese gisala. Kati bwe kiba tuyisa nkoko bulungi nga tugenda gisala, n'embuzi tugiyisa bulungi ogisanga yeezingiridde ovunaanyizibwa oba omanyi nnyini oba tomumanyi tosobola giyitako nga yeezinze yonna kujjako ng'okitakkuluza. Allahumma kebera embizi gwe Muyisiraamu togikkiriza tokkirizibwa gireka efe. Bisigadde tunaabiterezanga embizi ogitaasiza kati ate omuntu. Yes, buterevu nnyo embeera yo bwetyo bwekyayimiridde. Bigambo by'ova okuwulira bya mukulu Seekakiti. Kansuubire osobodde okubeera nga bwotyo omwewulirirako. Omusajja atalina kigambo kiwoomu kyonna eri gavumenti era ye alaga nti si mumativu wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Era yavaayo n'ategeeza nti ekyamazima tebagenda kubeera nga bamukomya kwogera. Kwegamba nammwe abawagizi be abagamba nti Seekakiti kakkana, Seekakiti tukyakwagala, lekeraawo okwogera ebigambo ebiyinza okubeera nga bikuleetera ebizibu byonna. Agambye tagenda biwuliriza. Ye agambye yeewaayo dda, yeetegeka dda, bwe kuba kufa ajja kufa naye nga afiiridde mu kwogera mazima. Yayogera n'eŋŋombo egamba nti bw'osirika ofa, bw'oyogera ofa, ate era ne bw'osirika omala n'ofa. Kwegamba at least oyogera n'ogenda okufa nga at least oyogedde nga ng'obadde tosirise busirise. So mu mbeera efaanaganako bwetyo ye ategeezezza nti agenda maaso ayogere amazima olw'ensonga alumirirwa abantu bakulembera. Omunaddiini abeera mukulembeze era ensonga eziruma abantu be bakulembera naye Mwanatu zibeera zimukwatako era kiba kimukakatako okuvaayo ensonga ezifaanaganako bwe zityo okubeera nga Mwanatu nazo azoogerako. So
kyekino kye Katonda kiyamuwa ekirabo ekyokubeera nga asobola okwogera abantu abangi ne babeera nga bwe batyo bamuwulira. Kakati eddoboozi lye ye bw'atyo bw'alikozesezza mu mbeera ey'okubeera nga Mwanatu ajjonkeramuko mu gavumenti ate ng'asinziira ku mazima, ng'ayimiridde ku mazima. Kakati ku bimu ku bisinza okubeera nga byeraliikiriza abawagizi be oba abagoberezi be ze zimu ku tweets ezaakolebwa omukulu Jeno MK ku Twitter ye. Yavaayo n'ateekako obubaka obufaanaganako bwe butyo ng'abuwerekeza eri omukulu ono Seeka Kiti. Bye bimu ku bintu ebiri mu kubeera nga Mwanatu byeraliikiriza abawagizi be oba abagoberezi be nti baavaayo kono muwoninga ne bamuwoninga mu tweet emu gye nkuteredde awo ku screen gy'oli mu kubeera nga olaba ku ssaawa eno yennyininyini. Ekyo nno kyekiraga nti abasajja byayogera ne byakola byonna babiraba, era singa tasirika abawagizi bo bagamba Seeka sirika, kubanga tetwagala kubeera nga Mwanatu atukusubwa, tetwagala kubeera nti Mwanatu atukufiirwa mu bintu ebifaanaganako bwe bityo. Omulamwa gwaffe ogwaleero mugumanyi bwe guli, era nsaba tugende mu comment section tubeere nga bwe tutyo tugukubaganyako ebirowoozo. Owagira Seeka Kiti asirike ng'abawagizi abamu bali mu mugamba nti ddala asirike, oba agende maaso ayogere naddala ng'atambulira ku ngombe eri egamba nti bw'osirika ofa ate era bw'oyogera ofa. So mbu kisingako n'ofa nga at least amazima agaddala ogwogedde. Genda mu comment section obeere nga bw'otyo ompa endowoozayo. Wagira Seeka Kiti okusirika oba asigale ng'agenda maaso ng'ayogera? Tuwe endowoozayo butereevu wansi awo mu comment section. Ku mukutu ogwa Jika Media kw'obadde nkusaba obeere nga ogwekuumirako ate nga osubscribinga, likinga video naawe atanaba kulabika nga Mwanatu ogirayikinga. Tusisinkane mu comment section. Gwe wenna alina kyagala okuteesa, naawe alina kyagala okuwabulamu, butereevu osobola okubeera nga bw'otyo okiyisa mu comment section. Tubeere nga olaba video zange naye nga wetuwuliziganya, wetwogerezeganya, bw'oteesa bw'owabulamu, tubeere ng'ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kale ku mukutu Jika Media kw'obadde, nzikiriza nkwerekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.